tolina mulimu. Kuluthum was on hot. Yali ku hit. Era yo hit njitwalanga nti gwali omuyimo gw'amaanyi. That was hit. To find you, Jukila, by that time, because the mere fact is the truth, she has never loved omugenzi tomwagalanga ko cool. Tewamwagala naye omusajja yakuweerera. Omusajja n'akuweerera. Laba Mungu wamujjulula. Bw'onvumira wano bannange mblockinga, wano womanyira nkublockinga. Oluzungu sigenda dduvaako. Because me once I'm so pissed, the English can come. Oluzungu luja, English can come. So I want to address like people, my fans from North and Gulu, so should understand that Acram is jobless. He doesn't have any address. China ngambula mubabula Acram okumanya oli munaku nnyonya semba yonza ate bakale ne muba smart wire obaswaziza nnyo that you have disgraced gigolos. Akakoti ate ko wayanjulira mu Kuluthum webale nnyo akakofira akakoti ko wayanjulira mu Kuluthum ate ke nakulabye nako. So mbadde nkyajjera kulabisa kwennyini anti omanyira bba wange. So chi Acram ndaika wechalaba Kuluthum mu kufiirwa Kuluthum naye, why do people even still address her as Muzata? Omukazi talina brave enough to call herself your second name. And why they calling you Ajat? You've never been to Mecca. Olabika tugenda ngako na Madina. Obusiraamu mubumazeemu ekitiibwa ekyakiramu kyonna kiri kimawaya kijja kuzi interview nga kiringa kimawube kizontwe ennaku ekibye. Kuluthum tukkirize the reason why you're in that relationship because you were so depressed and you were unhit. Ogwo gwali muyimo gwe gwakutwala mu relationship. There is no love. There is no combination. Kuluthum eyo size gyoliko yetaaga omusajja nga muwanvu, omusajja nga mutono, omusajja nga like yawera nga alina zolombo kennene. Aba akutuuka omusajja otakutuuka kyovola kati mutandise okkaabira kuno mulinga bimawube bibiri. Amawulire go gakola mwagala okutrendinga, mwagala okukola ki. So that is not a relationship. Kuluthum and Acram aka Wotho, it is a situation. I'm vandalizing. I'm vandalizing the right word. Your relationship, when you vandalizing a jualinya, your relationship is a situational relationship. Situation ya kusanga ngoyimye. That you were on hit. Ngolinga akabwa akalunduze. Olinga ekisolo ekyali kirunduze. Jukira omugenzi mwali mwayawula. So wasanga Acram. Ate omukazi, but let me tell you, when a woman is on a hit, the size of Zolomboka doesn't matter. Zolomboka size doesn't matter. Ebere kutuko ulirange kutusa, because me one day I was on hit, long time, many years. So I got an Indian man. When I got that an Indian man, I was in Dubai during that time. So when I was in Dubai, that Indian man took me to the hotel because I was on hit. Na nakamala periods zange. Gwomuyima gunnuma. So muyindi namujja na ku site yayinamu kasente. Omuyindi ya take up tests, like he put me on top of his Zolomboka. Yantuza butuza waggulu, that style omujimanyi kati mukazi obuli portable. Kati Kuluthum asobola okuriding omusajja. Can you ride a man? Omanyi no omusajja gwe. Oyo Acram tannafuna na experience. Amanyi bazino omusajja ne bakutuula ku ne bamusina. Amanyi ne brojob oyo Kuluthum. Mulimu maama senga. Bye twekolanga nga tukyali bato byakwekuuta. Missionary kwe mufiira. So that muyindi, because I was on hit, the muyindi took me to the hotel. Nantuzaako. Then I ride. Oh, thank you. I said, Omuyindi, like I ride him. Nam riding am katono.
Mukumu riding amwe by the way ogokulinga murundi gwangu ogwokuna ogwali ogwokumala nkyali kuwakira mwoso gomba wa story ezamanyumya ya true life nze mbabulya sagala kujja balimba. So that Indian, unfortunately that Muindi yankwabula teyansasula, but the mere fact is I was horny era namala kati nengamba akasajja nno bambi kamazizza mu byokusaaga kankwabula ne kankwata ne kampaddira muzaliddira mu bibiri naika mtwala abiri za long time nga like 8 to 6 years nampaddira mu bibiri nenzira yewe gye nali mbeera hamuliya. So Kuluthum example je nkuwadde that you were on hit walinga embwerunduze okusanga ki Acram because sente toto zobola ziteeka musajja alina lubuto bweruti omukyala munnange leka ntaye yawudhu billahi minashaitan rajim. You can't abibit. You can't invest your money into Acram. Omusuze mu nyumba y'omugenzi Acram ekitanda njagala okujjukiza bino wammanga nga sinnabyerabira ekitanda kozinira Kuluthum kya mugenzi muwali muwafa alhamdulillah Mungu amuwejjana. Esooka ze mwebikka za mugenzi essowaani kwolira emmere za mugenzi amazzi ekikopo mwonywera amazzi kya mugenzi ne kanzu zoyambala ndabika za mugenzi lwakuba ye yali musajja muvumu ng'alinga abatuma abasooka. So Acram toyina kyoyina mbadde nkujjukiza nga tonna mmanyiiro osula ku kitanda ky'omugenzi sawa yonna omuzimu guba kuba kibooko. Emyaka gikola wa smart ate wa smart omanyi wabukole South Africa ne Buganda. Emyaka gyo Acram wothoga kabiziko omunsiko ngamba gwe bawa wa Kuluthum whatever gwe bawasa anti naye bakuwasa obwa smart. And that is the profession most of the boys what they do in South Africa. Muchirago gwe gukweyimirira naye kati anti kulu oyo banange bano nabo oyo muteeka motya sente zo kubanga Acram bamukolako wano nze naye bamukolako interview engineer nti tuyina amaka mangi bw'owasa omukazi owano mu Buganda ekiraga nti you were married and I wish you good marriage which is not going to last. Ekiraga nti you are married Acram Kuluthum is your husband. I'm bringing the source. Ekiraga nti oli wafumbirwa omukazi senga we wamujja mu kidaala whatever n'omujja mu muzikiti. Lisa bono obubwa nabwo akabwaka nga kamugenda kawe erinnya lya Acram. Davina jangu leete Jayzi mwongereko erinnya lya Mwesinje. Acram Kuluthum I want to teach you omanyi muyina amaalo Sheikh Muzata yagenda nakujjayo mu kyalo nakuleeta ku kibuga n'osoma bwe yakuleeta ng'osomye n'ogenda n'ofuna ba smart wire baba ne spark obusajja bu smart wire bwe busajja obutono. Fat men they don't fit to be a smart wire, they don't fit into a gigolo. Kati Acram wothogo toli mu type ya gigolo. So sente za namwando olya zagwerere. Muri awo kati ennaku zino you're so depressed because you were so disappointed. You thought nti Kuluthum omugenzi amulekedde sente zonna omusaala buli kimu ebyapa. Your disappointment yeno weyajjira ogenda okutuuka nga zero enemya yo. Ya Jayzi njagadde obanjulira Acram banaye muntuusiza obubaka bwange. Bawa Kuluthum ono okuva leero ye Jayzi Acram ya erinnya olitegedde tonkising ono ye Acram leta neka flapping katuume Kuluthum ya Acram uno bawa Kuluthum anti omulaba amaalo zoro amaalo gaabo ono ye Acram banaye mumutuusaako obubaka mulete ne flapping muwe Kuluthum ako kasajja ambadde nako kati nkawadde eri Acram kali ewangulidde kubanga Acram zoliga. Frap yali he mulete ano Kuluthum ajja Kuluthum
mbu inginiya akabwa kange nkawadde erinnya lya inginiya kubanga mufaanaganya amagezi. Kalya ebibumba, kalya bino obunege bw'enkoko babuyita batya? Nkoko nkulu. So, Acram, Wothoga, akabwa kange maze okkawa erinnya lyo. Toyina waka bino byonna ebisolo bimisinga, you don't have home. Ajati Kuluthum. Ajati wuno. Ono bamuyita Flappy Ajati Kuluthum. Maze mwenna obbawa amanya. Kwata okazzeeyo mama. Kwata Davina tesagala kakuba wansi. Ajati Kuluthum mulabye. Obubwa bwange obubiri akamu nkawadde Ajati Kuluthum ke kakazi mbadde nkayita Flappy Naroga nga akamu ke kajeize ono Mumerika omuyimbi. Naye kati maze okukafunira nti erinnya ku ssaawa eno Ajati Kuluthum muyina mulundira waka ne inginiya Acram fake. Ajati Kuluthum, you cannot employ a smart wire in that estate. Kubanga gwoteekamu ogenda n'osabiriza, bw'omala okusabiriza n'ojja nti mugenda mu America. Oyo atalina na bank statement mu America nga amanya. Atalina na bank account. Mwagenda ne mubangisa ano ku mikolo mwapangisa ebimotoka by'aba South Africa ne mukireeta agaga amawulire gabawuubye. Mumaze osoloza sente z'embaga akakoti nze nali mmanyi. Oba bani abambaza nali bamanyi akakoti era naye ne ku recent akakoti yakatereka omusajja omukopi oyo. Bana bampereza gundi balindeko. Broke, you're homeless, you don't have address. Tolina address, twandigamye nti olina wopangisa. Olina akawala, olina abakazi mukaaga. You have 6 wives. Wasukana mu ddiini yaffe, toli musiraamu. Olina akawala ka NBS koyagala kemubeera nake nansana gye muliira embizzi. Akawala ka NBS bona nti nkuula nja kujja nkwogere. Olina omwala wa NBS goyagala ka Ajati kakola ku NBS mulya nako embizzi nansana. Era wakapangisiriza eyo nansana. Okitegeera. So, Acram, Wothoga, akabiziko omunsiko oli smart wire who is failed in life. Ne Kuluthum senga Mungu teyajulula Sheikh Muzata senga toliwo wasooka ne weekaabya. Weyogeza ebyekimalaya mwe mwatandika obwamalaya nga mwetundira mu mizikiti. Mbutunda mbaazo. Acram obwa smart bwakulema fumba ttooke bobeze ttooke. So when it comes to my man, omusajja wange akusinga obuwanvu, yakula bulungi alina 6 pack. He has a big huge zolombo kali 9 inches. Toyina osobola mukubira. Otambula owunya akamwanza abana ba YouTube abangamba Acram owunya akamwa tomanyi na Colgate. Wenna buli lwojja ku live obanga atamidde South Africa yabba kyovola boli wano. Tewali agenda kuwa visa. Kuluthum buli wetumubuuza olina olubuto olowooza lwaki yeegaana. Byonna bimawayo ebibiri, situationship, relationship. Kuluthum gwali muyimo.